kati n'abavubuka ababeera mu church abavubuka abakkiriza Katonda ne balabanga aluddewo ne bagenda eyo gye bagenze bye bafunirayo biba bibi byerere abamu Katonda bw'abasaasira bakomawo mu church n'endwadde abawala abalowooza nti badibye ne bafuna obusungu ne bava Katonda waakolera bakomawo abamu nga bawezezza abaana aba basatu ng'abantu be baali beegomba kale olaba nze mbadde mu church ebbanga bwe riti gundi gwe nalinga naye yafumbirwa negundi yafumbirwa negundi yafumbirwa abantu booga nti bafumbirwa tomanyi bye bayitamu nawe nooga nti sijja kulinda musajja mulokole asitani abankwana bangi ofulumako katono ebigere bibiri sitani n'akubaka ate bw'akubaka gwe abadde alindirira Mukama ofunirawo olubuto ne biba sibiro bya lubuto oteeka odufunirawo kubanga yakimanyi nti bw'anaakukubako kimaaka ekyo tojja kudda mangu olubuto tujja kululaba n'oga nti wayi sijja kugendayo olubuto bajja ddulaba eyo gy'oli ne bakwongera olwokubiri ne bakwongera olwokusatu ne bakulaga kkala zaabwe ne bakugamba olina okusamira mufune ku ssente naye obulokole tebufa munda mulimu baamu akaga nti wadde nagwa sijja kusamira tuba tuli abo ng'okomyewo n'abaana nodda mu layini ate kati nga nzibu nnyo kati olinamu abaana basatu notandika okuwa obujulizi ng'ogamba nkyakkiriza Mukama nti embaga yange ejja kubaawo ate atwala ategere nti nze n'okuzaala nzaala kuba nzaddeko bakutwale mu linnya lya Yesu ne waliwo kali akaseera wali olindira ogenda okudanga bwatuulanga nabo bonna embaga zaabwe zaggwa dda ngambira ne batewesungusula teweekyanga bamuyikayikamu ekigambo ky'olusogo ekyo kinnyumira era bwe ndiiga olusogo oluwerako nja kubuliranga enjiri ng'abantu mbagamba kubeera bakkakkamu bamuyikayikamu